Douglas meya wa Namataba Council tuusa okuyozaaza ayinza okutuuka ku mazaalibwa ge gano olwaleero n'omulamwa guno ogw'okudduka ate nga tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatukubiriza ffe abasajja tugende basaale, era olwaleero ffe abasajja tukikuddemu wadde ekyatutaataagiranizzaamu naye era tusobodde okutumbula omulanga gwa Ssaabasajja. Era nkubiriza abantu bonna kubaweekeera mujje tuteeke mu nkola Ssaabasajja Kabaka bye yalagidde oba nannyinimu w'alagira teba kwebaka tuzibukuke tujje tutumbire omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Okutandika wano emisinde gya Kabaka muwagira Kabaka waffe emisinde gyaffe kanso ffenna zabadde zatandaalo agezeeko leero nga bulungi nnyo nga Kabaka waffe alegezza emyaka 7 kyakumalawo ekirwadde ekyakawuka ka mukenenya ko mu mwaka 2003 ng'akawuka kaweddewo. Byonna kyetuliko tulwanyise obwo obulwadde, abavubuka beekuume eby'obulwadde buno nga temwawulira eddagala kati ligenda kuba nga likendeera okujja bbanju kati amamaka beekuume naffe abantu abakulu tubeere nga twekuuma tumalewo ekirwadde kino nga Kabaka bw'agamba nti 2030 kijja kuba nga kiweddewo. Kitwagala naffe tutwalidde tubeera mu misinde gino nga tuteekabantu. Erinnya lyange Sagane Paul, sipiika wa Namataba Council. Wetabye emisinde gy'okugattako kubanga twabeedde fenna abasajja okuvaayo okukendeeza okusaasaanya akawuka ka mukenenya. Lwekyo tuvuddeyo ngaffe abasajja twatambulira wamu mu mulango ogwo okulaba nga tugezaako okukendeeza ku sipidi okutaddukira. Era olwekyo nkunga buli muntu yenna gy'ali azweyo twegattire wamu oba twegatta ku beene olaba tukendeeza ku sipidi yako okutaddukira kwegirana. Sipiika by'obulamu ffe nga Namataba Town Council twasobola tutegekere wonna abalala okusinziira mu bitundu eby'enjawulo. Wankasaitu Christopher kuduka emisinde kitegeeza ki eri Obuganda era kitegeeza ki eri Abaganda? Mulanga Kabaka gwe yakubye eri Obuganda abantu bonna mu ggwanga osobola okudduukirira okuddukirira obulwadde bwa mukenenya. Njagala okuwuliriza abaami mukyala Buganda emisinde gino gyetaniddemu n'ensonga Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yatukunze eddala okulaba nga tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Ensonga lwaki neenyigidde mu misinde gino naddala abasajja abo Abaganda babeere abasaale nga bwe basoboka mu bulwadde buno. Abaana abato naffe eno mu bakyala abasajja be basinga okola omulimu ogwo. Lwaki neenyigidde mu misinde gino tulabe nga tulwanyisa akawuka kakasa tujja kawabuka nanga tujjulidde naffe Abaganda. Ensanvu ejobuto omusana onkuwegayota
n'okutulwanyisa ku ndwadde ya siriimu. Ssebo taata weebale nnyo weebalire ddala tukuyozaayoza byonna weebale nnyo weebalire ddala. Era eno omulanga twaguwulidde era tetwasigadde mu mayumba. Namataba buli kimu tukikoze Nagojje Musaale tukoze omulimu ogw'amaanyi. Ssebo Ssaabasajja Kabaka tukuyozaayoza gwe baffe gwe taata. Yoga okweza ensanvu egy'obuto weewaawo tuli basiimu olw'enteekateeka gy'olina egy'okulwanyisa akawuka Namunkeera. Mukenenya tumazeeko abalungi. Ssebo yoga olw'omulamba guno gwe watandika okutuddiza obulamu tuwangale nnyo aibeeni. Olunaku olwaleero abatuuze ab'e Namataba bajjumbidde emisinde gy'abeene nga bano babadde banukula omulanga gw'okutambula kubanga nti tulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Era namundi w'omuntu yeeyiye wano e Namataba nga abantu bangi nnyo bakedde okudduka wadde ng'enkuba etonnye tekibalobedde wamma ne beeyiwa ku nguudo okulaba nga badduka emisinde gy'abeene. Sugar TV wetukidde mu kifo kino nga bali kujoginga bali mu kuwera abagamba maaso mwenji wandigwa waligwa era nga balabiddwako nga bakola jogingi wakati mu ssanyu ery'amaanyi okulaba nga balaba nti batuukiriza omulanga gw'Omutanda. Sugar TV ebaddewo bulungi nnyo era byonna ebatuusizzaako emisinde gino katugiraba. Ekyamazima emisinde gijjumbiddwa nnyo era abantu basanyufu nnyo kubanga enkuba ekedde kutonnya naye olw'okuba nti abantu baagazi nnyo kabaka waabwe era bonna bagijjumbidde n'ababadde wansi bonna bajjumbidde okulaba nga bakeera okudduka emisinde gino naye nga emisinde gino kinajjukirwa nti abantu badduka okulaba nga batuukiriza oba bawulira banukula omulanga gw'abeene okulaba nga tulwanyisa akaleeta mukenenya okaleeta era nno nga abaami be balina okuba abasaali okulaba nga akawuka kano kakola ki kalinyibwa ku nfeete nti okutuuka mu mwaka ogwa 2030 tejja kubaayo muntu yenna alina akawuka kano. Okubuuzaako okimanyi nga waliyo n'amawanga amalala agatwegasse ku lunaku olwaleero kubanga tulabyeko waliyo omukyala abadde omusajja eyeetayo emisinde gino kweyisa endala zonna kitegeeza ki eri Obuganda? Ekyamazima si bannayuganda bokka nti bajjulidde emisinde tumanyi nnyo kubanga kiri ku likodi nti gino emisinde gye gikyasinze mu Afrika teebereza mu Afrika yonna okubanga gino emisinde gye gisinze okujjumbirwa naye nga kino kitegeeza nti Obwakabaka buganzi obulwadde bwa mukenenya tukakatako ng'abasajja okulwanirira abaana ab'obuwala n'abasajja bannaffe ffenna ewamu omulanga gwawamu okujjumbira obujjanjabi okuyamba abantu be aba Buganda bonna ne Uganda okutwaliza ewamu. Emisinde gitugeredde bulungi ginyumye obudde obadde bulungi buli mwaka kuba Mukama abutuwadde manye ekirimu Ssaabasajja tewali kigaana. Njagala kwebaza buli omu buli ajjumbidde buli yaguze kiiti buli ayambye ku Ssaabasajja okutuukiriza ekintu kino. Nebaza n'abatuuze bange aba Namataba batubeereddewo nnyo bajjumbidde abatuuze nga 10 n'okusoba badduse beebale n'abamu batuuse be bano be mulabako abalala bakyajja bali mu kkubo bajja mwebale nnyo nammwe bannamawulire okola omulimu gwammwe. Bumu ku bulwadde obubaddewo ebbanga eddene bututte abantu bangi naye tusuubira 2-3 nga bwe baateesa Ssaabasajja etageti ye kulwana kulaba nga kabeera tekakyaliwo mu Buganda ne mu Uganda otwaliza ewamu. Tukubiriza abantu nga bulijjo okwekuuma akawuka ako okwekebereza abakayina atandika eddagala atakayina lwana nnyo obutakafuna ng'okola ebituufu nga weekuuma ng'olwana nnyo okulaba nga teweegatta mu mbeera etali ntuufu ate era tuyambe ku bakalina okusobola okuwangala nga bali herete banywe eddagala bamire eddagala babeere bumu. Tusuubira nti abaana baffe be tuzadde abaliwo n'abanaakula n'abanaazaalibwa bajja sanga obulamu obulungi. Ssaabasajja ataddewo embeera akako okuva mu Uganda ne mu Buganda tukasuubira 2-3 kubeera nga weekali kino kyakola. Twebaza nnyo Ssaabasajja oteekateeka ennungi nnyo gye yakugendayo olw'okulaba nga
okulwanyisa akawuka ka mukenenya okuli wamu naye kutuka 23 akaweddewo. Ekyamazima ddala mukenenya omutulwadde okusinza okuluma naddala Ssemazinga wa Afrika. So ebeene empologoma nannyinimu waba yatiimye kiba nti nga tageti ye 23 kube nga guweddewo twegaanye abayinza okugaana era tukunze abantu tumukwatirako sokulanga n'obulwadde obwo obuvaawo. Oguno omulanga bwe gugenda eri abazadde tubuulirire abaana ku ngeri bayinza okwewalamu mukenenya. Tetuyinza baleka bafune tubajjanja wala tubabuulire engeri bayinza okwetangiramu okufuna endwadde enawookera. Nga tukoze bwe tutyo na buli omu kimukwatako okulaba ng'endwadde ebiggwawo olwa Ssaabasajja ne Buganda nnyaffe Ssaabasajja Kabaka wange. Batwanyisa ekikolwa ky'abasiriimu abulemu abavubuka bakendeze ku sibiri yaabwe gye babeeramu. Kabaka Ssaabasajja wange twebaza emyaka 7 ng'oli kunamuwongo ayi Kabaka wange Ssaabasajja. Abakulembeze bangi nnyo bakulembeddwa meeya w'ekibuga ky'e Namataba Town Council bakazaako Ddaaga naye nga ye Douglas Namugaali omukubiriza w'olukiiko lwa kanseri kansala n'abakozi ab'enjawulo abakyubuzi bonna beeyiye mu misinde gino naye nga ekyenjawulo kiri nti meeya w'ekibuga eky'e Namataba yabagulidde bagulidde kiiti zino zibakozesezza okudduka ng'akabonero akalaga nti meeya waffe ono nti ayagala nnyo obwakabaka ate era n'abagasa n'abantu ba Kabaka. Omukulu Yuda kitegeeza nti emisinde gino gibadde soso marvelous olunaku lwale kubanga tulabyeko abeeyagaliza entebe balimu okitegedde bonabona abatali emisinde olowooza kino kitegeeza ki? Ekyamazima gino nno emisinde gijja kubanga bwewalize ya disitulikiti kyoba oli awo Wekanyogoga webale kutukiikirira bulungi nakuwuliriza mulanga gwa Ssaabasajja okuta enamba 2 omuluka gwaffe ogw'e Namataba olaze obumu n'okwagala emirimu gya Ssaabasajja. Batukubiriza kubeera balamu ssebo obuyonjo bw'obukulembera obulamu. Ate Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti guno mulembe gw'abavubuka era olw'okuba abavubuka tuli b'amaanyi kkiriza nkukwase eddiisha eno obe ng'oliiramu ebyokulya obeere w'amaanyi naye weekuume endwadde zonna okuli mukenenya n'endwadde endala zonna obeere mulamu kuba tukyakwetaaga mu maaso wangaale. Kabaka ebyokulwanyisa nawookeera obulwadde obuleeta siriimu webale okubeera obumu era mbakubiriza mwenna nga Nagojje Musaale tubeere basaale okulwanyisa obulwadde bwa siriimu nga tubeera twenyigira mirimu n'emiranga n'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Ssebo kino kyekirabo ky'ofunye beera musiimu era kubiriza abantu tubeere bumu era twagale Obuganda.